Yes, kwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya gwena following Faali TV nenkwebaza negamba nti kyokola kyamaanyi okubanga wasalawo kubanga ogyekumirako n'okubanga wasubscribinga ate nonyiga nekade. Pastor Rosias Bugingo munnange ali mu keetalo nanti Susan Makula yamuzaalidde kasukaali era nga munnange byemuko ebitambulatambula akadde kano ku social media okutwaliza wamu ensonga ya kasukaali ensonga ya kasukaali okusinziira ku information etambula n'ebyo ebikuba ebitrendinga biraga nti information yasooka okubanga elinkinga ey'abalongo tebyali bituufu naye ku mulundi guno Makula azadde baby girl era nga abamu kwabo abakulu ali kukalanira ndi akusanisa oti media okutwalizaamu batuuse dda mu ddwaliro tebanaba kubanga bakola ki baliteeka mu public naye nga byebifaananyi tubivunye Pastor Bugingo ng'atutte ebimuli kosana abamu ku bakyala abakulu wali mu kkanisa n'abo abamu kwabo mikwano gya Susan Makula era nga kuno kuliko ne baganda ba Makula ba sister be bagenzeyo mu ddwaliro. Pastor Bugingo akyagaanye bannamawulire ba social media jjukira bye baasooseyo bamufotolinze ebifaananyi bino ne bakola ki ebiteeka ku social media naffe okubifuna tugezaako kubanga tunoonya eddwaliro Makula gy'ayinza okuba nga yazaalidde tusobodde kuba nga tulifuna olw'ensonga nti bintu bikyali byamu ki mu private. Bugingo jjukira kuba bannayuganda era ngo nava nagamba nti bannayuganda bakoze kyamaanyi okubanga abaalitira mukyala we okubanga abali tannazaala ebbanga lino lyonna naye nga gakakasiddwa mundi guno bya ddala Makula azadde baby girl. Yes, kimaze okuba nga kikonfamingibwa era nga Pastor Bugingo tumuyozaayoza byansusso kubanga ekyamaze mu Makula azze nga afuna embuto naye nga zivaamu buvi kuva mu mwaka gwa 2021 Makula Pastor Bugingo yalangira n'akonfaminga n'agamba nti Makula yali live ku kituuti twagenda okulaba wayise omwaka guwedde omwaka omulala guyiseewo ogwa 2023 naye ayiseewo 24 tugamba yi Makula olubuto lwalina olwe lukulira ku myaka emeka myaka 9 myaka 3 myaka 6 kwegamba nga buli omu nanga akola ki asoberwa nga buli omu bimutabula nga bimukonfusinga ne maama ku mulundi guno ekyamazima Makula azadde omwana ebyaddala ebyalaali ayina kusaba manzo mpere video no like atosigale nga onfollowing kubanga updates zo nkyazi batuusangako ezikwatagana ku nsonga eno naye ng'omwana ye yazaaliddwa era ngenda kuba mbalaga ekifaananyi ky'omwana ebimu ku ebifaananyi ebirinkinze biraga baby owa Makula baby girl jjukira si boy kubanga ndabye abasinga batambuza amawulire mbu baby boy biki baby girl kasukaali bwe ngamba kasukaali ndowooza mukitegeera bulungi mwenna ye baby girl gwazadde Makula gwazaalidde omuzumba Rosias Bugingo ngambye Bugingo ali mu ddwaliro yeekejja bwekeja Bugingo kibadde kimulumya nnyo emitwe nga bagamba Makula alina kugenda yeetondera Teddy nti Teddy ayina kubanga asonyiwa Makula okuzaala ekyambaza Makula abadde ngaafuna embuto nga zivaamu ndowooza kisa kya Katonda Abannayuganda bangi badde bakola ki badde bagamba Makula nedda wasankalanya obufumbo bw'abano naye kokiwuliremu ekifaananyi kyekye ekimu ku bifaananyi bisobola okuba nga birinkinga ekiraga baby wa Makula ne Pastor Rosias Bugingo ekifaananyi kyekyo baby girl batemuteeka bali mu ggwanga erya Canada, Saudi Arabia kw'osaana mu ggwanga erya Kuwait bagamba nti muli b'amaanyi Kampala Uganda muli bakabinyo kubanga mu following Faali TV UGKB TV kw'osaana RTV Uganda no Faali UG News zino YouTube channel ezo zange zifollowing tojja kubanga wejjusa kuba nteekayo ebyakabi ebyomutawana updates mba nazo each and every single day kujja sikyolina kakimbi kyokka ku concentrating on following ujja singa kagambo subscribe onyigene kale ebyalo bindekere nze ebirala bindekere gukole ekyo ebirala bindekere mbeebaza ne mbagamba nti ekyamazima kyo kyemwakola kyamaanyi nnyo nyini ddala okubanga mwasubscribing ate ne munyigane kale bagita Faali TV UG updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetoolola eggwanga lyattu Uganda. Bugingo yatuuse ne baba alimu kwekeja boy wange ebimuli biringa ebimuli baba ebimuli biri kugambye kaetalo kwetala bwetazi naye nga essanyu jjerere ku saidi ya Pastor Rosias Bugingo mbagala nnyo mwenna musubscribinga temunyige ne kale mbe bulungi mwera